Ebifaananyi bya Eric Mwesigwa ebyoleka nga bw'alina ebisago byayitingana nnyo ku mikutu gya social media nga biraga ebiwundu byali afunye mu kifuba ebyoleka nti byakutulugunyizibwa. Ono yaganira ne ku kitebe ky'ekibiina kya NUP Ekamwokye gye luviira ku ntono eri bannamawulire nga bwe yawambibwa era natulugunyizibwa. N'ebikoso bye nafuna bino mu kifuba kinnuma, so njagala nfuna obwenkanya n'abo abantusaako byonna basobole okukwatibwa. Kino kyaviirako omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi okuvumira ebikolwa byonna eby'okuwamba n'okutulugunya abantu. Nga bwe mulaba Mwesigwa mukyala we yavuddeyo n'asitula eddoboozi lye n'abanja bbaawe era yeyo pressure eyaleetedde okuta Mwesigwa. Singa twasirise busirisi oba oliawo tetwandizeemu mulaba. Kati nga wayise omwezi mulamba Mwesigwa ng'ali wamu ne gwayise muganda we Joseph Kaddu babadde ku kitebe ky'amagye Mbuya gye balagidde bannamawulire. Ono akyusizza emboozi n'ategeeza nga bwe yasuubizibwa ssente abakulu mu kibiina kya NUP atuusibweko ebisago ng'ekigendererwa kya kuvumaganya gavumenti. Amagye kati gagamba nti akazanyo k'aba NUP bakaguddemu. Wabula omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi ono amuyise katemba ow'ekito. Bansuubiza okumpa miliyoni 5. Ne bayita mpaka yali n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. So manja kujja propaganda yabadde atambula nga baleeta abantu simanyi alina tocha alina byatuusiddwako. That's why bamulaba nga ndi wano ndikwogera njagala mbagambe story nga bwebadde yonna ebadde etambula. Nti bino byantuusibwako si gavumenti si yabintuusaako. Byakolebwa kibiina kya NUP. Lwaki gavumenti yandiyagadde okukwata Mwesigwa? Tiyali mutujju, tiyayita kyebereza kubeera mu butujju, twali tumukwatira ki? Nyinga teri asobola kukinziramu, kuba teri yakibuuza kolu. Ne kati wuna avudde abule kyamutuukako ate mwagala kubuusabuusa story ye. Muli bazibu. Nene ekirala balina zi kamera all over. Tikakati drone bweba yakwata omuvubuka ono nga drone yalimu aba NUP simanya bakuta amamundu naki bajehe footage. Bamulage eggwanga n'abantu abo bakwatibwe nti obujulizi buno ono Ssenyonyi yali mu motoka eyo ng'akutte emundu tumanyi mwogezi wa NUP no akatambika kano babakwata abantu abo. Pulidenti avudde n'agamba ayina obutambi obulumiriza abantu bano. Nze mbadde nsuubira nti ku press conference ng'eno obutambi obwo bwalivuddeyo. Eyayise muganda wa Mwesigwa era ng'agamba nti wa NUP Kaddu agamba nti yabaddako okutuusibwako obuvune. Nti NUP ena drone yaayo bwemanya nti Kaddu omanyikiddwa oliwo NUP bagamba Kaddu miliyoni zino 5 soko ziteeke waka tugenda kuwa miliyoni emirala amaika 5 twala tukujja ku stage w'okolera tukutwale tuna emintu gye okukola tulaye gavumenti tugirabise kuba enkola yakali yakulabisa bamala okutwala tukija tugane nga kuteekako bundi zino bamala kusanyalaza ne before nga bakuchimye ku stage yo olina okumala ennaku nga mmeka nga 3 oba 4 bano bakansa betwalonda abalala ba NUP ne batandika okugenda ku social media bamanyi bo bagezi nnyo ku social media bagezi nnyo kati baveeyo no batugambe nti either waliwo rebel outfit oba kibalemereddwa okukwataganya eggwanga lino bulungi tuwaliwo bamukwata mundu gavumenti betamanyiko abakola ebintu bino. Mwesigwa bwabuuziddwa obanga ajjukira bamutulugunya n'engeri gye bwati bwayanukudde. Gwe mwennyini omuzannyo oguza nga oba okimanyi nti bagenda kukola ki bagenda kujja bakupiikinga naye mu kupiikinga abantu abakupiikinga tosobola bategeera tosamanya nti oba yegundi oba yegundi. Abuuziddwa oba waliwo obujulizi bwonna obuyonga ekibiina kya NUP ku ebyo byayogedde era zemu bwati. Kino kibeera kyakyama tetukolesa amasimu because gavumenti so kitegeera tukolesa WhatsApp calls oba kitegeera tunagamba ate simanyi recording gavumenti zokugamba ne banoonyereza kati tukolesa WhatsApp calls obutasobola tutegeera biki bye tupulaninga. Wadde amagye tegategeezezza ni bwe gagenda kuvunaana ku by'okutulugunya kuno Kulayigye agamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. So ekiseera kya impuuta bwe kinaatuuka tujja kujanja nayo. Omuganda agamba anaazina takumba. Kakati Kulayigye ne bannaabo bendabye bagamba nti bagenda kunokolayo amannya lwaki tebagoogedde awo balinda kibalinda bide. Kinajjukira nti Mwesigwa yagenda ne Kacooka eddembe ly'obuntu n'ekubira enduulu kutulugunya okwamutuusibwako era ng'ayagala kanoonyereze saako okusobola okuliyirirwa. Mwesigwa ne Kaddu kati basigadde emikono gyabwe by'okwerinda nga baweebwa obukuumi.